mubadde mukimanyi nti ennaku zino waliwo ennyimba eziremedde ku For You page, waliwo ezitagezaako okugendako, waliwo ennyimba abayimbi ze batadde walayini zikona era nga zo tezikikubye wano ku TikTok. Mbaleetedde lisiti erina muntu ennyimba ezisinza okutrendinga, ezisinga challenges by numbers nga tebiri mu konfirida ate nkulizire n'oluyimba olutakikubye naye nga lwatuwakabi oluyimba olutandikibwako ddala olukyasiga ekkira nga lwakateebwa mu period yabbanga wakati w'omwezi gumu gwebiri binka yatadde oluyimba simanyanga big bag big money big what oluyimba terwakikubye namu challenges zitali mu kasanvu babise basasudde buli kimu oluyimba terwanyumye okukomparinga ku nnyimba endala binka tumumanyi ng'omuyimbi owakali akuba style zonna amekuba classical amekuba R&B amekuba style akuba style zonna so binka kibulamu mukwano zokuba Songs Avenue mugudde nnyo Songs Avenue kitamu mugudde nnyo oba kwabika yagamba agenda kola record label ye si kitegera omuyimbi addako si mulala wabula That's Bible era nga alina oluyimba ne mwana muwala ye mwana mulezi mwana muwala shona bamwana oyo yazawu abamuwala bamuliza aba anko oyo mwana muwala anko tumi ezawi no bandi oluyimba lwaganye yagadde okukopa abukiri abapisi yakola ne That's Bible naye bandi kyaganye That's Bible yakikwako ne binka nekikwatayo nakikoleko ne ava nekikwatayo naye mwana muwala azawi alabika ekipali yayonka kiyonke kubanga ennaku zino yagwa hite kyamubuze hite kyamubuze munaye eno bibyo oluyimba oluddako nakabawo ennyimba mmeka bbiri oluyimba oluddako lwani oluyimba oluddako kati zingereza oluyimba oluddako lwa Ava Peace lwakoze olwekibalani mu Adamu eno olukibiki oluyimba olwekibala si oluyimba lulungi okolina vasi mwinyuma ebunewo oluwulira lulina oluyimba terunyuma oluyimba lwa kisiru bayimbye kukwegatta naddala musiibo ekyoto kitali kirungi naye nga oluyimba terwanyumye bulungi n'okutwaliza awamu okusinzira ku Ava Peace ennyimba ennaku zino zabadde akola ki atuwa remember Ava Peace kati yatopinza abakazi bonna anuna n'abalala ne baddako okitegeera so kati tabadde kibulamu saakitegedde bulungi bannange bebi kanuna mbuuza ani asinga okubeera nga alina challenge niti ate nga trendinze nga oluyimba lwe lukyatopinga nakati tofita taki awali abalungi kanti kuwe mama gwanye gwagisala faita nakasibu yagikoze abamija facilities bagikoze Dr. Sefo yagikola Bianca yagikola kana kamoda akatini abakabi bonna batukazi bagikola biranga batuogerera agenda mu 200k challenge for that matter therefore banange tukita tachi kijja kujukirwa ntichambisha tachi ye yali awani Daddy Andre yakolera dala style ye atina je na nabira better bigger smarter banange thank you so much for kubanga sikumanyi you're not my friend na yenzi I give you flowers there wewe mtu wabanga mwana I give you your flowers nenga mkwano nawe wewe muze oba waloga muno mwese mwe mujeke mbarara checho oba waloga muno mwese mwe utasala kungambe mize jamuno jona wakitwala chonna ejo kwa nabakazi obane eri muno kazi tegedea twasi kaka kubire mu kalo tukaba yashaba bakwepa tineya embeera Junior gyali mu yennyamiza yeetaaga ssaala embeera egenda mu maaso mu ddwaliro ngenda kuba mbikulaga mu maaso maama we amaanyi gamuweddemu dda naye munenga womanyi olina kusigala nga weegumya osobole okulaga omulwadde oba n'abantu abajja nti munnange ogezaako okuguma n'ebirala ebisingawo mbikuleetedde mu maaso awo naye nga nnyongera okujjukiza tulina Ramadan discount when abaana bakomawo after Ramadan tulina Ramadan discount tulina free wifi tulina n'ebyokulya ate nga tukyusa ne ssente jana airport pickup munayisigemba tamuze ku layisi emiwendo giri wansi ddala jangu booking ng'emiwendo teginaba kuddamu kulinnya mbalinze katugende butereevu ku mbeera eri mu ddwaliro Junior yeetaaga okusabirwa era mumusabire n'ebirala ebisinga Donny Chris naye yatuusewo mu ddwaliro yadde nga bagamba byonna byonna simanya Donny Chris yeyamuwooninze n'ebirala bingi nnyo naye Junior yavuddeyo n'akola vidiyo n'agamba nti byonna ebiyinza okumutuukako si Donny Chris yadde nga yavuddeyo n'amuwooninga n'akola okulabula naye yavuddeyo n'akola vidiyo egamba abantu buli kyonna ekinaamutuukako si Donny Chris zibeera nteekateeka za Katonda n'ebirala bingi ebisingawo mbikuleetedde maaso awo tulakalira subscribing o liking ate o sharing Ocean Media kwokyali katweyongereyo ambi tuli mu ddwaliro Junior waffe afunye accident n'ebisajjamu ebya booda bannaayo baani agenda obbasonyiwa mufubye nnyo okulaba nga mukaabya abantu amaziga naye basajjamu aba booda ani agenda obbasonyiwa mbwa mmwe baana mmwe amma Junior sorry ojja kuba bulungi basajja ba booda abo mwana babi bambi Junior afunye accident abantu bazze bamulabeko ayina emikwano gye
Embeera mu ddwaliro bwetyo bw'erisonga ate n'omuvubuka eyalonze Junior nga amaze okugwa ku kabenje naye avuddeyo n'annyonnyola ate nga n'owa booda gwe yabadde naye ku booda balyoke bagwe naye yamenyese okugula embeera gy'alimu si nnungi. Kino nno kiddiridde abantu bavuddeyo ne batandika okubuuza nti Junior ki ekimulinyisa booda talina mu mmotoka. Kigambibwa nti ebisumuluzo bya Junior byabula alina gwe yatwalira okwoza emmotoka ye ebisumuluzo n'abibuza n'amukuba bubi nnyo ne bamala ne bamusiba mu kaawo. So ate oluvannyuma bamala ne bamuta oluvannyuma lwa Junior okunnyonnyola abasirikale nti bwekiti ne bwekiti bwe kyabadde. So okusonga yo Junior n'amalirizibwa nga ku poliisi bamusonyiye owa gwe yakuba yejjanjabe oba yabuza ebisumuluzo bye yejjanjabe naye afuba okulaba nga anoonya butya bagenda okuzzawo ebisumuluzo by'emmotoka ye. So ensonga emulinyisa booda bannange yeeyo ebisumuluzo bye byabula eby'emmotoka. So anoonya ngeri yakuzza ebisumuluzo nga bw'akyatambulira ku booda. Katonda yamugeredde musajja tu naye katusabe amusuuse. Alright, kakati ndi wano n'omwami owa booda ajje Tamale Junior babadde bamukoonedde n'amuleeta ndowooza gwe amuleese mpaka ku ddwaliro n'amuleeta mpaka ku ddwaliro wano Ensambya. Sooka otunnyonnyola embeera ebadde etya? Mbeera ogenda yogerako nnyo. babadde batambula nga bali ku main nga bonagenda tutambule ku main. Tamale Junior abadde ku booda badde ku booda nga baliko babiri amuvuga naye nga bali ku main we bati batambula. Yes sir. Kati wa booda omulala n'alaba omusaabaze kati n'agaziwa bugazibwa ati omukulu nga bwogazi kali nga n'akyuka bukyusi bwati omulundi gumu kati ne banate nga bajja ne bamugwamu awone. Ekitegeeza Tamale abadde ku booda abadde atambulira ku booda. Abadde ku booda. So kati wa booda amuvuze ye akutegaawo abadde amuvuga. Booda yamuvuze anokumenyeka amenyese. Owa booda amenyese naye bamuleese waneno ku ddwaliro oba bale simanyi wakutte bulungi. Gw'olabyeko Tamale Junior mu kumulaba omutegere nti ye Tamale Junior oba gw'oyambye buyambi. Era we mpise mu kkubo nga abantu banga Junior nga nsina kyemmanyi. N'omuleeta mpaka nino ku ddwaliro. Okay. Kati ye nga ye kuba tetunnamulabako ali mu mbeera ki gwe nga gwe omuntu amusookeddeko? Afunyamu wano ebiwundu wano ku mukono gwa ddyo wano wano ku kibegabega era n'omusaayi ndowooza guno wano ku reflect. Guno gwe musaayi gwa Tamale Junior omwami oyo nga w'omulaba bambi yataasizza Tamale Junior. Essaawa zino aliwa? Ali wano ku ddwaliro eggulu. Eddwaliro Ensambya bamututte mu emergency ey'abafunye accident. Bamutemukebera mu sikaani. Bamutemukebera mu sikaani. Talina wamenyese wonna wonna? Gwe mumukwata tolina walabe wamenyese? Okay. Kale tweyanziza nnyo muganda waffe tweyanze. Oluvannyuma lw'akabenje ka Junior abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti akabenje ako Don Chris ateekwa okuba nga yakasetinze oluvannyuma lw'amaloboozi agabadde gaakateebwa nga Don Chris alabula Junior nga amugamba neekuba kugwa ddalu tujja kuliggwa naye weesonyiwe bizinensi yange oba weesonyiwe kampani yange. Njagala nsooke nkuweko katini ate owulire then omale owulire Junior engeri gye yazeemu. Awo yamugambira ogenda ddiiringa nange obe mu ngeri awo katandikira awo. Uliriza bulungi batumanyira abantu Easter ogenda kudiringa nange mu ngeri emu obenda sagala kamanyiro kuna kusirikirira ebbanga ngisibya social media mpulira it is the last warning mama nyabo weyita musajja vaayo tulimukola ebidiya ngwegera ku kampani yange musajja wanaitayo kikole nebwebeeki ebyange kikole nebwenebeeki ebyange tebiri ki siba social media tumanyi ebiranga bazi mama nyabo yamugamba stewundi yamugamba stewundi media akozeeko ogenda ddi mu obendala wuyo afunye accident ani Junior Bulia tujjaddigwa okubuulidde kino biralamu tujjaddigwa my brother sikironkangako muntu sikyongerangako muntu muganda wandibadde ondekamu okubuulidde bino biralamu tekera emirembe gyange Junior ebyange si bya media obondi my brother I tell you, I have intention to sue.
So negendeza mukulu oli registered company kononira amanyu mister. Mama nyabo. Sibya intention to sue. Sigeno mudo agamba sibya intention to sue. Yeah. Aba kana dininga nawe either traditionally or physically. Mama nyabo. Mama nyabo. Yabaddewo nengimasa ngenda kuleetera video ya Junior ng'ayogera ku nsonga ezo. Ate abalala bagamba nti oluvannyuma lwa Junior okola video ng'agamba chicken nti yakubiddwa yeetaddeko biplasita n'ebirala ebigambo bingi. Kigamba abantu buli omu yeebuza tugambe nti sala ya chicken yakoze, tugambe nti chicken yamusabidde afune accident oba. Njagala osooke owulireko kati ati tweyongereyo. Tamale Junior okufuna accident ebadde nteekateeka ya Mukama era kubadde kwagala kwa Katonda. Katugobe nawe naasanyuse ng'era gw'ogamba tekikulumya olw'okuba Tamale Junior afunye accident ng'osinziirako ebyo byayogedde ku chicken then linda olulwo. Bannange ebintu bya accident ekintu ekirimu okufa tetulina kukizannyirako oba tetulina kukizannyiramu. Si gwe judge n'oli n'oyo n'ayogera naye si ye judge. Tamale Junior ayogedde bye yayogedde naye tekijjaawo nti sawa ya leero yali mu buzibu era yafunye accident. Kati gwe obutaba na ndowooza ye okwawukana ku ye ku byadde ayogera gwolina kukola kimu kumusabira. So sikudda wano ate n'osanyuka n'ogamba nze tekinnumye waliwo gwendabyeko ng'agamba simanyi oba afa n'afa. Really? Linda bwe kinaatuuka ewuwo. Otherwise ebya chicken byadde byanjawulo nnyo ne ku bino. Accidents mbi. Naddala accident ng'omuntu afunye accident nga tafunye physical gundi yonna gye tulabako kozi tulabyeko nga yeesibye wano sellotape ku maaso oba ne ku bigere. Kitegeeza nti maybe kisoboka okuba ng'afunye internal bleeding, God forbid, naye nga kisoboka. So katugowe naali eyo oseka simanyi ayogedde ku chicken simanyi kati naye Katonda amusasudde nedda. Kino kyalina okubeerawo era Mukama abadde mulungi nti asobodde okuwona era ne bamuddusa mu ddwaliro nti era n'essaawa ya leero akyali mulamu. So mulekerawo ebintu by'ekisiru, mulekerawo okweyogeza ebintu by'ekisiru, mulekerawo ebintu by'ekisiru. Okufa tebakuzannyiramu. Gwawoza nti simanyi Junior yayogeza gwe kyekikwawukanya ku ye okudda mu comment section n'oyogera eby'ekisiru. Sayiro ffenna kye twandibaddeko kusabira muntu n'awona. Kuba trust me, Tamale Junior is one of the most talented guys between mu Uganda. Kuba ekisooka political analyst, entertainment analyst, buli wamu agwawo kwegamba ali multi talented. So kale bw'oba totunudde ekyo tunuulira mami we nti mukazi wattu bambi emyezi nga gigi emabega yakafiirwa bbaawe ate katuuya omwana we naye afunye accident. Ndabye yabagamba simanyi yabadde simanyi yazimbye ennyumba bamulo nedda. Banange ebintu bibeerawo, accident zibeerawo wano buli kaseera teri baddogo. So bw'oba tosaasidde at least nti omusajja ali multi talented, saasira mami we oyongere omusabira awone naye nga mulekerawo ebintu by'ekisiru. Tamale Junior quick recovery ebyange. Kakati wano maaso eno ye video Tamale Junior nga balabula oluvannyuma lwa Don Chris okumuwooninga oba okumutiisatiisa. Yeno video ng'agamba abantu nti yadde nga Don Chris amutiisizza oba amuwooninze naye sigamba nti noli ekinaamutuukako nti aba Don Chris olowooza yasinzidde ku ki ng'ate babadde bamaze okumuwooninga. Wuliriza video eno. Ekintu kyonna we kintuukako Don Chris si yaba akikoze. Njagala okukyogera wano bambi mutima omulungi. If anything happens to me, Don Chris si yaba akikoze. Because wotiisatiisa omuntu ekintu ne kimutuukako abantu nga bagamba munnange ye yabyogera. So tukirabye emirundi mingi omuntu asobola ofuna obuzibu abantu ne bakwekwasa munnange ng'ebyatuuka ku isima. So abantu bayinza okwekwasa. So ekintu kutiisatiisa muntu si kirungi.
si kirungi n'akatono. Abantu bafuna ebizibu nga omuntu afunye nabizibu bye ne bakwekwasa nti actually gwe wakikoze. So bambi my friend Don Chris mukwano gwange era audio ze yasindika nga ntiisa just bwali busungu, but we talked to each other ateze de Don Chris tuli ba mikwano. So I don't think there's really a big deal over that, but I wanted it to make it public. If anything happens to me, is not the one. So that your threat a vow stegira because abantu bafuna ebizibu enkya neggulu. Kakati awo nga nvuddewo waliyo odi endala ze nalabye nga omuntu agamba nti baali baagala kungulira batemu banzite. Omuntu yalumiriza nti baali bagenda kumugula nzite. Odiyo mwaziwulidde ezaafulumye ng'eriyo omukyala mbwe yali ayagala okungulira abatemu. Tukirumi junior waabwe. Naye abantu nga bazibu. Like nze kyampeddeko ng'omuntu ayagala kungulira batemu. Tukirumi. You guys, obulamu bwange buli mu danger. Nategedde my life is in danger. Kwegamba abantu babeereeyo naye nga mbalumya omutwe. Lwiri? Abantu nga bali eyo bampangira mada. Junior waabwe kwegamba banzite with no evidence. Benyini bebeewaddeko obujulizi. Themselves bebeewaddeko obujulizi nti baali bansasudde juniors gye nkutte. Naye Katonda ono tali yanguzi. God is always with me. I know that. Katonda tali yanguzi. Ne bwe munaasasula abatemu munzikiza, it will come to light. Ne bwe munaasasula abatemu munzikiza, Katonda tali yanguzi era ajja tukuuma. That I know. Abantu ne mwewaako obujulizi. Nyeba ne Katonda yaleeta aliyeni sikini nga yatuyamba. Ebyo twandibitegedde tutya singa teyali aliyeni. N'abantu nga muyina emitima emibi. N'oyagala osaanyeewo obulamu bw'omwana wa munno over ebyensi. No weapon formed against me shall prosper. No weapon. Era nategedde I should by the way now get security. Nategedde nze nali nagaana abakuumi. Ngera sagala bintu byakunkuuma. Kwa Katonda ye mukuumi asinga, but with clear evidence now, I should get security immediately. Nali sagala bintu byakunkuuma. Nze ndi muntu w'abantu. Nenga abantu batuuleyo to plan my life. Ne mutuuleyo tukirumi. Kwegamba banzite, banziike, wabeewo ne evidence.
So mikwano nyongero bakubiriza nti mu buli kyemusaba ng'oggyeko okusaba Katonda by'oyagala. Sabanga nnyo Katonda akuwa obukuumi. Sabanga nnyo Katonda akuwa obukuumi kuba ye mukuumi asinga ne Junior ava kukyogerawo. Katonda ye mukuumi asinga tubirabyeko abakuumi abakuuma abanene babasooka nabo ne babatta ne balyoka balumba omunene. Katonda ye mukuumi asinga. Era n'ekirala teweerabira okusabanga Katonda akulaga emitima gy'abalabe bo. Kati Katonda yajalulidde bulungi Junior emitima gy'abalabe be. Fulefiga bulijjo byagula abatemu. Biki omutemu mwennyini yavuddeyo ne yeewaako obujulizi nti yamugula asanyeewo Junior. N'ebirala bingi ebijjanga bikolebwa mu nsi muno oluusi ntubira ne tubibuusa amaaso. N'osabanga nnyo Katonda n'akuwa obukuumi n'okwerulira emitima gy'abalabe bo. Obba kuswaliza abakulaga obamanye osobola okubeera nga osobola okubeewala kuba mukwano gwo asobola n'okubeera mukwano gwo nga mutambuliramu naye nga tomanyi ki kyakupulaaningira. Nyongero bajjukiza tulina Ramadan discount emiwendo gyaffe giri wansi ddala, tulina free wifi, tulina n'ebyokulya ate nga tukyusa ne ssente. Muneesige mbatambuze ku layisi. Enamba yaffe y'oku screen jangu mu inbox twogezeganye tuteeseganye tuba tetusobola kulemerera 0704 44 40 58. Nyongera okubaza mu namba labyo vidiyo yange to the end ne mulaba obulawo nga temubusikipinze emikono ndi musiimu nsaba Katonda abe bye musinga okwagala. Ochan Media ko channel subscribe for more katukomewo n'amawulire amalala.